awo gema nonya yandi kwebye kyewe kwata kati nangenzo laba ebyo mbyetaka jajja tanna jeno agenda okujjanga wetereze naye tugenda kwogera jajja abawadde obudde n'atambula mwene kwasaki abamawulire agenda kubasanga muri disorganize ayingira ky'okugira ne mugandi jajja kati obaddeeyo kati tuli kitole akawumbi kaka buli gyabadde ayitanga abamawulire abalekera kawumbi balina kati abali ku trailo ye sako zaabwe sako zaabwe ng'azirekamu kawumbi hane sako ezigenda okubeera mu maaso ge nga ze mu Buganda bagambye nti Oweekitiibwa Kyolero Kyonoka yakulidde mu Buganda yagera okulamu enteekateeka y'okunoonya akalulu mu Buganda kati kamwanyi konna yakayina jajja ayingira Buganda nga 15 agenda atandikira mu Bende Kyankwanzi eyo wala wala gyagenda okuva awo naki kiriyo wakiwanuka keke ogenda kuwulira yali mu gundi oze atoneje yagiriko yatoneje soko buza abantu koje twatandikidde ombuli oba afunye eddasako ombuli oba Buganda Fasi bajo batadda kuli city abatulaba mbalamusizza nembebaza okwekumira ku mukutu guno nze president wa Buganda Fasi era ensonga zitambula nga Buganda Fasi ate period tago mwafunye eddasiro president yetaaga okubeera ku list bwe sibeerako jajja nsobola okumugaana okulinnya wano mu Buganda president wawan naye waliwo n'ekikuuso kye nawulire kyeyita Museveni for Buganda ku Museveni anti abo bonna bayi wansi wange balina kwegayirira ne bagasebe era nabagana nti mugende mu maaso naye nabayimirizaamu ennaku lwaki baddayo mu bibiina byabwe basooke baddeyo mu bibiina obadde ng'ekkanisa ya Pasatomu dda teyasabanga lwa Sande nga musaba zino ennaku then ku Sande ne muddayo mu makanisa gammwe nja musabi bwe mpulira mbu era tasaba lwa oba nakati kikyaliyo olwo Sande luba lwa mukyaki gye wava naye kanso ogenda wuulira kye bayita sako saagala ate naye nze ndowooza kiri owakiwanuka Anthony Jeno alina obusobozi obumanaginga okulaba nti ababbi tebeenyigiramu n'abafere obusobozi obwo nkakasa abulina kubanga Ssaabawoleza wa gavumenti taba muntu wa bulijjo sibyolaba basekuyitale Jeno b'NRM baali bonna jajja yabagaana ng'akimanyi nti abo bajja kuleetamu ati kye mbadde ngenda okugamba naye ono asobola okwekenneenya n'ategeera sako kuba kati gwe mulimu gwali mu kunoonyereza bwe beera Buganda First akimanyi nti Buganda First erina pulezidenti erina obukulembeze kandi abe mukulembeze ajje n'olukiiko lwe tululabe yes era namusinkana dda naye kati nze nabemmanyi nga Buganda First nze nabemmanyi nga tuteekwa okulaba ku ssako y'aba boda tuteekwa okulaba ku ssako aba boda tebeetaaga kujja kubanga abo kati baggwa jajja yabawa ssente ejjuze kololo ajja kubaddamu tebeetaaga kuddibwamu abatakisi abatakisi bajja kujja kubanga tannaba kubalaba ab'obutale bawutofu waliwo noono Sekindi anti Sekindi ye chairman Mayambala advice baba ne bakwatagana Sekindi ne Mayambala baali balwatagana kati bakwatagana singa kati owulire ekyawulirayo okulwana baasirikira ddala baali nga Sekindi atulere ku Nalubwa Market nga Mayambala atula ku Mutaasa Mutaasa Kafeero waggulu bakwatagana kati bonna bakolera sente tena kyetakola ab'obutale sako z'obutale ogenda kuziwulira nazo nga efubutuse Nakasero efubutuse Wandegeya efubutuse Bwowino ffe kati Buganda First tuli ku ebyo ekisooka Buganda First tutunuulidde ensonga esookera ddala mu Buganda First yakibba ttaka mu Buganda tugenda gisimbako ennyesira twagala okuginnyonnyola akawonvu n'akagga tuwe n'amagezi kiki ekirina okukolebwa mu Buganda okulaba nti abantu tebanyakulwako ki ttaka lyabwe kubanga kyabulabe singa ensonga eno ey'ettaka egayalirirwa esobola n'okusuula gavumenti kubanga omuntu atalina waabeera akona kyafiirwa bagamba ebintu ebisuula gavumenti ettaka obutuuliro abantu we bava ate kati tolina woobeera kati gwe oba tolina woobeera ssaawa zi oba ofiirwa ki fuka momboze bwotyo ntalinga kubundabunda kyangu nnyo okwenyigira mu butujju kyangu nnyo okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka kuba tolina wookola ki ekigendeyo kyammwe mu kujja kwammwe kwali ki nga Buganda bukulembeze bwa ggwanga oba kuyamba ku bakulembeze baliwo ekigendererwa kyaffe kyali kyakulaba nti tunoonya abakulembeze abasobola okubeereza abantu nga tebekkiriranye nga basobola okubeerawo ku lw'abantu
so gwe omukulembeze bwe weekubaana n'abanyazi banyagulula abantu b'okulembera oba tokyali mukulembeze. Omukulembeze kintu akirabe nga bwe kiri. Yes. Si kulaba President Museveni noga nti ono malayika wa ku nsi. Laba ekintu gavumenti eriba ttaka nti ttaka abantu bagobwa ku ttaka. Ani ali mu buyinza ye President Museveni? Oyina okolagana naye oyagala toyagala ku lw'abalonzi bo. President Museveni? Yes, kubanga obuyinza yabulina. Bwe kiba kya ddwaliro nti ebyobulamu si birungi mu kitundu kyo, ani alina obuyinza obusobola okuleeta eddwaliro? Ye gavumenti. Ani ali mu gavumenti ani agivuga? President Museveni. Mubaka kigwe tulina wana asobola okwogererayo ekitundu kyaffe. Yes, anti kati kyenkugamba nti ababaka abatekkiriranya kuva mu bibiina byabwe. Nti wabeerawo ensonga bw'oba oli wa FDC nga waliwo ensonga ekwetaagisa okusinkana President Museveni tekyetaaga kugenda kiro. Musinkane misana tukuku lw'abalonzi bo. Naye kanso actually ndowooza ekibuuzo kyange kino nakyo kigwa mu Buganda First. Wendaba emiramwa gya Buganda First ekintu kino kigwawo. Tulina ekizibu ky'ababaka palamenti aba NRM. Watera okubeera ebiteeso mu palamenti eyo ebitalina makulu. Naye okulwokuba nti no interest za NRM zibeera nti ekyo kirina okuyita. Omubaka najja nga ekyamazima naye akiraba nti kirina kuyita n'abantu be tebakyagala. Naye ne basooka bagenda ekisozi, ne basooka bagenda Lwakitula, ne bagenda Entebbe, ne bakomawo ne common resolution bonna. Ne bawanika. Kintu kino kigala nga kyaffectinga kati yo omubaka woba omusinkanye wano naye zoga munenade sina kyakola. Batugambye ffenna tuwanike. Ate mu constituency baagala kira kino kiriterera kitya? Ati kakati kye twagala okugamba ababaka ba palamenti n'abakulembeze bonna ku mitendera gyonna nti bwe wabeerawo ensonga ng'ekwata ku bantu b'okulembera osobola okulemerako noga nti ekituufu kye kino. Mwagala kino naye abantu baagala kino. Abantu baagala kino. Kubanga tuweereza abantu kino kikwata ku bantu. Nawe kyali kugikwate ko togikwate kwaliwo abaka bamu abalemerako. Kati ebyo byali byabufuzi. Kubanga omuntu wa bulijjo ne bweyandikambye nti sikyagala oba akyagala kyali kimugasa ki. Mulimu ebintu ebijja nga tebiina kye bigasa muntu. Okugyawo emyaka kuwa president n'okugirekawo omuntu wa bulijjo gwe kati kyali kikuyamba ki? Tekirina ekingasiza. Kikuyamba kufuna eddagala mu ddwaliro oba kikuyamba kufuna luguudo ekimu ne political party and organization act iPod tebiyamba bantu mwe mubifunamu ababifunamu nera nabo mbaka yayisa iPod nga ajja yewana mbu twayisa iPod niza nomugirayo kibooko kituufu mutwa naliwo nnyo nga obanze nawakanya iPod kiyamba tekina ekigatya ku muntu wa wansi tekina kye kiyamba muntu waki wa wansi so kitegeeza nti ekintu bwe kijja kankuwa ekyokulabirako ati nga emmwanyi teeka ly'emmwanyi jjukira juzi wano nga bakyusa nga bajjawo ekitongole ky'emmwanyi UCDA. Gavumenti egamba nti tujjawo ekitongole kino ekisooka kitwala ssente nnyingi nnyo naye tekirina kye kikola. Tetulaba migaso gikivuddemu. Kifulumya bajeti y'eggwanga kirikubaako ssente zaakyo mpitirivu. Era jjajja yayogera naga nti biliyoni simanyi ziri oba mu 7 ezigenda buli mwaka naga naye tekirina kye kikola. Naga kati olw'okuba tekirina mugaso kakiveewo gavumenti yeddiza obuvunaanyizibwa obwo ekole eddala lumu emmwanyi egiprocessing paka weefuluma egabe emmwanyi ezigabira abantu egirondoole omutindo gw'emmwanyi ng'ekozesa abalimi abali mu bitundu eyo abakulira ebyobulimi ku disitulikiti ne ku miruka ne ku magombolola okusinga okubeerawo ekitongole nga kirimu abakungu bali eno e Kampala beeyagala bweyagaza bakola bu workshop mu hotels. Yes, naye nga tebalina results. Kati ekyo n'olaba opposition naye ng'agenda azunga n'omutwe gwe bagenda kujjawo emmwanyi kati emmwanyi yammwe bagitwala njagala ombuulireyo ani gavumenti gwe yali egenze ku musiri gwe etteeka lyayita ani gwe yali egenze ku musiri gwe nega nti kati emmwanyi zino tuzitutte zaffe ambo baali batya emmwanyi baali bagenda kutandika gavumenti egenda gaba license tonoga mmwanyi nga tosose kutegeeza gavumenti ati ebyo biriwa byali mu tteeka emmwanyi baali banoonya bululu kunoonya ngeri gye tufunamu akalulu kubanga tetulina kye tukoze emyaka 5 kati banoonya kuddangu katwekwate ku kino ekizze naye nga kye beekwatako nabo bakiraba kifu okitegedde kiraba so tuteekwa okumanya kati ekyenaremu ne bwekiremerako ebantu kubanga mulimu abantu baffe
ababuguyazibwa eyo wansi kuba kati oli n'agenda nti ndi mbaka wa parliament va Bukoma Nsimbi South oba Bukoma Nsimbi North najja n'agamba abantu emwanyi yammwe gavumenti egitwala etteeka lino bwe liyita n'atandika n'okuyita mu bantu naye ng'ate etteeka n'atwala n'owamawulire n'afunayo abantu nga bataano awo ne baga kati twagala mwanyi yaffe kugenda gavumenti egenda kutwala emwanyi naye ng'etteeka bwe liyita lino ligenda kuyamba ye nti UCDA evuddewo ebadde egasaaki gamba yatuula eri ne gigayitira amateeka kiri eri naye najja kutuuta ono omulonzi tatuuka Kampala alandire gigayitira kyamuleetera bambi kyagenda naye kati mwe baali bagaa nti bagenda kutwala emwanyi zammwe mumbuulira ni gwe baazire gavumenti nenoga emwanyi ze nezitwala so bakibukira byabufuzi buli omu ali anoonya n'atabadde tadda mu constituency atalina kyakoze naye kaneripe kukiraba ne banalooza mbalwaniridde so nga tebagamba bantu miganyulo ginaabeera mu mwanyi kati ababaka ba palamenti be tuyina mu Buganda abasinga bakibogwe tebagoberera wakitegedde kati nze ndowooza wano omubaka gwenda bagoberera wano ebintu ndowooza ye Ssemujju era alayika yekka Ssemujju ndowooza gwenda bagoberera yasobola okukwata ekiwandiiko nga kirina Ssemujju tasobola kumusanga mu bintu webityo kubanga ye asobola okukwata ekiwandiiko kyobola nti ne zino ssente ze baali bagamba mpuuga Ssemujju yaganze besobola kubigendamu kubanga zino ssente twaziyisa ffe ffennyini kati osobola otya okugamba abantu ate ono yazibba bubi naye Buganda yonna erina ababaka 100 meka naye nga temulimu babaka bawera 10 bategeera anti kati kyenkugamba nti Buganda First kyatuleeta nti atwagala ogamba abantu temulonda na muyaga lwaki nti gye tukomye okulonda n'omuyaga okuva mu 21 nga tulonda Besigye n'omuyaga okutuuka olwaleero Buganda terina kyefunyeemu efiiriddwa buki naye ng'ate gavumenti gye tugamba nti tetugifunyeemu ffe twagireeta naye lwaki tetugifunyeemu tulonda na Busiru na Bujega ffe ne tulonda mbu tulonda na muyaga era omuyaga gwazze tugende omuyaga bwe gujja eno ne gufuuwa ne gudde omanye omuyaga gutwala ne bigutwale ne begutaale ate guba guleeta busonko buki bwonna bonna kitengejja ku nnyanja naye abantu betwalonda ng'obatadde ku mabbali ne President Museveni naye alina abayeerondera ye nga ye naye era nga ne babuyabuya anti nga abalonda ku ki kati kanko ekyokulabirako President Museveni alonze minisita w'ebyenguudo ye Katumba Wamala Joyce baagala ekimu ku kyamumisa kaadi mu Nuupu baagamba mbu yalabibwako ne Katumba Wamala mu bitundu byeye Mityana nga balina oluguudo olwali mu kutongoza lwe baagala okukola ne bagamba nti Joyce yalya naye ali mu constituency ye ayagala kusakira abantu bafuna oluguudo batambuze ebintu byabwe abalimi abaki kubanga ate era mubaka wa palamenti bw'obanga olemeddwa okuyisawo ekiteeso kyo ku palamenti ate bw'olaba layini minisita kikola nnyo bw'oba tokolagana na minisita wa byanguudo ng'oyagala luguudo nga tokolagana na Kyenge nga wa byabulamu ng'oyagala ddwaliro ogenda kukolagana naani kati kyekyo obuze ogenda gende Makerere Kavula okolagana ne Bobi Wine anakuwa eddwaliro alina bajeti y'eggwanga so tulina okugamba abakulembeze abantu baffe balonda abakulembeze abasobola okulondoola ebyo ebitukwatako okitegedde tolonda puwa mbu muyaga amanyi ogula walagi simanyi ono biki atuziikirako aweereza amaboko balonda nti aziika nnyo nalinda bajuzi gundi Serukenya ngaga nti bannaye nvuze emirambo mpulira n'okunta majinta ye ng'agamba bamulonda lwa kuvuga miki mirambo mbaka palamenti omulimu gwe kuvuga mirambo abanguyiza mu bufunze waba wafudde ayangu otuuka emulago kugwanika mufunze yaba asabirira buli kiseera babeewo afa anti awo alabikira kulaba natandisa okulaba nalabye minisita onereba minisita ng'awaata emmere ku lumbe gundi kabuye ekyofa togabye kakati kyenkugamba nti abantu ng'abo kati ng'oyo ajja n'abamookinga oyo oba olonda waaki oyogedde bulungi olonda waaki ajja n'awaata emmere ku lumbe ng'ayagala okukwata omunwe gw'ebitooke wali okuguwaata nga kwayagala omuweera akalulu naye aba mukulembeza alombo avaawo bawaatira mbu abakazi baabo bonna bamutegeddemu bamulonde tekisoboka kati okafuuya ekyofa togabye simanyi ekyofa togabye abantu b'e Nakaseke temukola nsobi kulonda abantu modolo bw'aba tawadde ensonga nnambulukufu nti bananze nzija kubanga ABC anti kyonna Buganda akimanyi bulungi nti Nakaseke y'emu ku disitulikiti esinga okubeeramu ekibbattaka
Exactly. Naye ebyo tasobola kubyogera. Ngano mbeta tabamanyi. Agenda mu nsuku kuwata mmere. Bamulonde ro. Yadde kulumbe. Agenda kulumbe kuwata mmere. Tekabeyo kyova togabe dawo oli. Musajja omukulu kulevoyo. Alina amalala sebo omwami oyo. So kakati ensonga yaffe esooka ekibbataka kukirwanyisa. Abenyigira mu kibbataka mulimu aba opposition, mulimu n'aba government, mulimu n'abakulembeze b'ennono. Kakati Bobi Wine kankuwe ekyokulabira. Bobi Wine yabadde Masaka n'agamba nti bo kozi yaabwe enkulu naddala wano mu Buganda yakulwanyisa kibbataka. Naye nga abamuli ku lusegere yadayogera nabaawo ne mu constituency mwe yadayogerere yesimyewo kadi ya Nuupu naye mubbi wataka. Ne wano yabadde amwetoolodde naye simbe wano Kawempe wano Nalukoola. Y'omu ku babbi b'ettaka wano mu Buganda ababba amataka g'abantu. Okitegeera kuba Nalukoola mulinako keesi nga yeekobanye ne balooya banne oba yawolereza buwolereza ne babba amataka ga mirundi egyo 5 naye ng'omuntu gwe babbako ettaka ali bweru wa ggwanga. Mukazi watwali eyo yagenda kola busente bwe n'agula amataka ge ne bagabba. Mukazi kati ali myaka 7 ayagala kudda naye ne watuukira talinawo ne bagenda omuzika talinawo. Ate bane bagamba nti bagenda kulwanira ekibbataka. Bibaga nti bagenda okulwanira ekibbataka. Ffe tuli opposition mutuwe tulwanira ekibaki kibbataka. Naye nga be bakulembeddemu okubbaki oba baagala kuligalizinga kibbataka. Kukiyaga nti kukitongoza kiriwo mu mateeka. Okitegeera kuba kati Nalukoola yeekobanya ne looyo omulala bamuyita Ositi, omulala bamuyita Swabulu, bali mu Lwerandi Company Advocate. Bwe baavaayo ne batondawo kikampuni kya bannamateeka ekirala bwe kubanye n'ekikampuni kya Nalukoola ne babba omukyala amataka ga mirundi 5 Lweza, Kigo, Nkumba, Bunnamwaya, Kakiri. Agamataka gonna dozolawo wegali. Ona wasava. Omuntu ettaka lya Lweza. Omuntu lya Kigo. Yaba kukutte mulizi. Ekaze zisoba mu 4. Nani ali mabega w'okubba ettaka mu Buganda omutuufu? Ate kati kyenkugamba kati bano bannalukoola bwe bamala balina kakiriki kaabwe akalimu ababbi bonna bano ba Fiona Balungi bano baanisi waliwo bayita Basafari John ababba amataka ekyankwanzi nabo ndi mu kubanoonya. Era njagala okulabula ba RDC. Ngenda kukwata ba RDC waliwo RDC yankubidde. Nga twakuulidde ng'oga nti ogenda tukwatira muteeka ki mbogenda tukwatisa kitongole ki ne mugamba Majambere bali bamukwata wano teyali RDC okumusimba ekkooti egomba mu kkooti okukibbataka. Tebamukwata yali RDC bamukwata. Kati golooza RDC oli waggulu w'amateeka. Ba RDC mwenna abenyigidde mu kibbataka mugenda kukwatibwa. Waliwo n'abalala ababbi era Fiona Balungi okuva nayogera ku bubbi bw'obwettaka n'obufere bwali mu kkola. Agenza kakanamu Fiona Sione yali RDC wa bamuzawa kati Fiona Balungi ye muwabuzi wa president ku ono Fiona Balungi atulawo mu kampani mutege dalinga munyalonda alinawo kakati mulaba nnyo akola nnyo zi TikTok nga atuzza abantu ebintu by'amataka agenda afera abantu kati akozesa baradisi abera afera mumanya agonjola wattaka yali agonjodde lyawa gwe omulaba ku TikTok waleerabyeko oli asanyuka nagandi sebo nnyabo mama mulaba atuzza ze family zibanga ze family anti mbulirayo gwe wali olabyeyo kale ku TikTok kwabeera oba ku Facebook obawa ng'alina ettaka ng'oli agamba nti Fiona Balungi akola ku nsonga zange ne zigwa. Nina omusajja gwe nalaba kunyawo ng'agamba abadde mu America ebbanga lonna naye nga bamina Oluganda ayogata alugira naye ng'ettaka lye nga omusajja ng'alaga ye mutuufu naye nga bamuvuvuba. Fiona Balungi agamba toli mutuufu bamuvuvuba kubanga abadde Bulaaya. Olinawayo n'ebiwandiiko Fiona n'amugaa nze sisoma biwandiiko kubanga mubbi. Abantu bajja ku ttaka lye nga taliiwo akomyewo. Kino kyemugambye eky'Abannalukoola okubba amataka g'abantu nti bagabba nga abantu bali eri kati bano Bannalukoola bwe nabagamba ne bagamba mukazi mubbi ettaka lye mwekobanye muliguzizza abayimbi bamu baguzaako Misa Kisemakula simanya wala ne baguzaako Aruna Mubiru simanya wala ne baguzaako waliwo abaliko simanya baba mwine Jofule baani bali mu kuzimba eyo. Ne mulaya omanyi bwe yaŋŋamba oyo omukazi ali eyo naye yagwa eddalu omutwe gwe gwakyankala naye bweru yakola esente yalwala omutwe gwe yagwala sente ze n'agula ki yagwa ettaka lye yagwa eddalu. Kakati ekibbattaka ekyo twagala okugamba Pulezidenti Museveni nti RDC Masaka wano Masaka City weewuunya n'okwewuunya eyina RCC eyina deputy RCC eyina ne ba assistant RCC ne bakaawo
awuliriza basitandi RCC bali batano mu bufunze ekibuga kye Masaka kina RCC 7 newe ebuze bakola mirimu ki RCC we namukubide ne mubuuza emugamba ngamba ati basitandi bo benyigira mu kibataka nangamba kituufu bafuka babloka bataka mbwalo ne bazasesemya sente agenda ogira bwati nga waliwo gwe bawadda kadde busatu ngane kikulumba amugamba bujje kali gante babagobabo nenge eki omalya omulimu gwabwe kugenda kukolagana n'abafere battaka ababbetaka badabo ddira nti yagenda amuze ku ttaka agobeka abatuuze era nagambye abantu nze bwe kuba kuma muliro mu bantu omusango bagenda gunvunaana bwe mulaba baradisi nga bazze ku ttaka nga tebalina biragiro biva mu kooti wadde tukitegedde nti ne kooti zifoojinga ensonga lwaki olaba nti emisango gy'ettaka girwanya omuti mu kooti kubanga ne bakooti cracks nabaani beekobana n'abakoseseyo nga mpanvu ne muzunga emyaka n'emyaka omutuukira tugeze okusitula namuzo bajja kola vizingira okasi nga kirutebanga nga mutaddemu essente empya n'engadde emyaka n'ebisibo muli ku ttaka abantu ne batuuka n'okufa ne bafa nalabye omwami waliwo omwami gwe babbako ettaka wano ene Masaka eno n'awaaba omusango mu kkooti omufere gwe yawaabira n'ajja mu kkooti n'akkiriza n'okukkiriza nti yamubba miliyoni ezisoba mu 7 nti ettaka yalibba bubbi okitegeera naye bwe yakkiriza mu kkooti omusango omulamuzi yagaana ogumusalira oli ngamuta n'alya butaala ng'atakkiriza omusango nakati bamuwanga kibonerezo eyakkiriza omusango okumugaa nti obazaayo sente z'oli bakusibe nalabye ekyomulamuzi kyamulema katono bwe yabuuza ne bamugamba nti tulinda baradisi waliwo aradisi gwe tulinda ajjawo obujulizi ku kinga ate omusango gwaggwa byebino ebya polisi tukyanoonyereza asse waali negoba ssebo ndabali amu polisi ekyakola okunoonyeza nalabye omwami mu mawulire ne ku tikitoko ng'era naye akaabira RDC abo ng'agamba tubadde n'ensonga z'ettaka lya famire ku fayiro twaleko abantu 3 nze ne baganda bange 2 ne baganda bange 2 bonna batuuse kufa nga ensonga zaffe temuzikutulanga kati nsigadde bw'omu ku fayiro nagamba naye ngenda kulana paka ku mujasaase naye baagala afe era ne bano banalukola baagala ono omukyala afe newunyeza kati bwe batuuka okuba badde baluganda 3 ne batuuka n'okufa ne bagonga temusala musango usigaddeko omu yaje empapula nga tufa asigadde aga twali 3 nsigadde omu mpozi n'abaana b'abaganda bange nze ngamba abantu bange nze nagamba nti nga Buganda First tugenda kukola buli ekisoboka okulaba nti abantu ba Buganda tebafuuka momboze mu ggwanga lyabwe kituufu okitegeera kubanga bwe tutajjeeyo naago omubuto kyo banze nabagamba nti bwe kuba kufa nga nfiiririra abantu kusigala ku mataka gaabwe abantu kufuna bya bulamu birungi abantu kufuna nguudo kufuna amasomero malungi bwe kuba kufa nja kufa naye nga ndi ku kituufu yes ekyo Mandela yakyogera nga alwanirira aba South Africa mu 6 nga ali mu kooti yagamba nti bwe kiba kyetaagisa kufiiririra South Africa ne wono osigala omu ne bwe kiba kyetaagisa kufa newe nasigala omu ongambye omukazi Fiona balungi n'entya nti agwenda batambula n'amagye abeera ne UPDF abeera ne SFC mukambwe ennyo nga era mukasale mukamuwe oyo mufere mubbi wa ttaka Fiona balungi omunyarwanda oyo alina akabiri mwogerako mu mawulire enfunda nnyingi nze mulaba mwana ntiisatiisa ne mugate nze tebankanga kuba ate gwe wootuuka ate nze mpitawo nze mulaba agize akuŋŋanyiza abafamire awo alinga abanyonnyola bali yalamunyonyako wala so mubbi wa ttaka naye njagala ogamba abantu nti mwabalina ebizibu ku ttaka munkubire ku namba yange eno 0702 93 96 23 mwenna nga mulina ebizibu mu Uganda ne mu Buganda naddala mu Buganda wano wentwala nga pulezidenti wa Buganda wano nze pulezidenti waawo okitegeera era nze ngenda okwaniriza wano pulezidenti Museveni nga nzewa mu Buganda nga 15 yes nga pulezidenti nze ngenda okumwaniriza gwoli mu kintu lwakuba 15 siro ngenda okumwaniriza lwa 15 ngenda kuba ne ronchi ya Buganda First e Masaka nate 15 tali Masaka ajja kuba nti mubende andi kati bwe nava ku ronchi eri ya Buganda First nga nzija mwaniriza ne mu mugambe ko ku bantu balonda nti atebe basinze okugenda mu bubbi bw'ettaka kati bano babalungi beyambisa office ya president kubono yeeyita ono omukyala yita wa State House andi era muwabuzi wa president atula ali Kingdom Kampala naye yeeyambisa office ya president ate okubba abantu special duties kati akola mulimu special duties ne Land Matters tebawukana kubanga brigadier Luchamuzi wali wa Land Matters mu State House siwe kiri oba kiri sebo bwe kiri kati ono onagira wa mu byettaka
ate labye President Museveni byali mu kukola byayonona atonda tuna abantu abatonda tuna office ngate bwina mirimu kati bone batandika okwetonderawo emirimu kati yetonderawo egwe gwakubba ttaka agenda eri ne baradisi ne beeko baala nabaganze nze mpandika ebbaluwa ya president jukira abantu oli walaba ebbaluwa ng'eriko headed paper ya State House bambi atya nojja n'ogattako n'okujja n'omusirikale awo aba mu mazzi abantu b'ekyalo awo aba mu mazzi era yena wabeereyo mu byalo wali abo omusajja omukulu omuzeeyi oyo baamubba bamubba agiyita na office ya president eno si office ya president ono balungi mufere soko jenako balungi mufere tatula mu office ya president office ya president esangibwa wali Okero House wali ku parliament balungi muwabuzi wa president atula eri ku gundi kingdom muwabuzi wa president ku nsonga zaki ezitaliiwo wano yawandikako special duties mbuwaguno naguli jaja special duties Fiona Balungi PA stroke special duties official kimala kati okwalidde okubba abantu office ya president esangibwa ku Okero House we wali office ya prime minister we wali office ya president sibo kirise we ziri manyiwa bulungi nnyo yes era we wali no office ya vice president we kiri era president wabagenda mu parliament awo wava waliwo nekkubo lye erimuyingiza mu parliament so wali office ya president teri ku kingdom Kampala waliwo bawabuzi wewatula Meri yakyambadde wewatula oyo omufere balungi negundi balugunda esekandi awo yali vice president kati ndowooza wulidde omufere waga nti mweje mu office ya bakugamba je mu office ya president era ye waba abafere eyo manyi wabagamba muwandikira office ya president kati ate ebbaluwa za office ya president tezigenda ku kingdom Kampala ebbaluwa za office ya president zigenda kuwali ku Twin Towers yes kwawo ku Twin Towers era awo we watula ne permanent secretary wa office ya president Haji Yunus Kakande naye era si yazirisivinga bw'otuukawo waliwo office ng'omulimu gwayo kulisivinga bbaluwa zaki za president kuba nange nali nakamuwandikira emirimu oba eri emmanju ng'ogendanga ku ssomero lyaki essomero lya primary tatya then n'omenyeramu awo ku Sheraton ne waliwo omenyeramu awo naye wano we wali official President Museveni gundi ate naye alina ono omuvubuka gwe batakisanja Hillary ye ate akolangana era naye alinayo ka office alinayo ka office eyo bakaki yo simayina kumayaba ndooza bakunzi beena nga omulimu ogukwambaza esuuti n'ovuga emmotoka emiliyoni olusanvu n'amafuta gaffe ga bwereere President Museveni naawe olimba abasajja tokkiriza abantu bano kubba bantu bo abantu nene babba nnyo abantu ng'olaba oli atandika togenda ng'akalakala eyita nva mu office ya president office ya president era nze nagambye abantu nti bwe mulaba abaladisi bano nga bazze oba baani abo babalungi abafere nga tebalina court order mugyeyo amajambiya ku kyalo n'emiggo mubatwala misinde embooka ekaabe kubanga tetugenda kukkiriza kutubba ttaka lyaffe nga tulaba oyo balungi waliwo era omusajja yagenda mu office namugamba soma ekiwandiiko kikino ekyapa kikino ebiwandiiko byange bino ettaka lyange yamuganze sisoma biwandiiko saagala sinabudde soma biwandiiko otegeera otya byosalawo oba byokola obitegere oba otegeera otya nti ettaka lino lya kimba oba lino waliwo noono bamunitidde mu office yange ye atusaasire patience naye agamba akola mu office ya president alina omuvubuka gwe yabbako emiliyoni 200 omuvubuka oyo muwe essimu yange omuvubuka bambi muvuzi wa loole muwe essimu yange omuvubuka muvuzi wa bimotoka biroole yamuwa contract atwale ettaka ekiteezi omukazi ono afuna contract za KCCA bw'afuna contract ya KCCA anoonya ab'ebimotoka afuna ono omuvubuka naye akunga ab'ebiroole banne bafunye omulimu guno natandika kuyiwa ttaka kiteezi wali ku kasasiro nga bayiwa ttaka kiteezi bamala oyiwa ttaka kiteezi akawunti yalina okugendako ssente ng'omukazi agikyusa omuvubuka agenda okulaba omwezi weeks ziweddeyo ttaka bamaze oddiyiwayo amugambe weeks 2 ssente KCCA egenda kuba etaddeko akawunti nga talabako agenda okumunoonyaako ng'amusinkana ng'amugamba kituufu KCCA yasasula naye yaziteeka ku akawunti enkyamu gye baali bamanjako banka n'ezitema miliyoni 2 naye mugenda zikuba mu bbaaga ttono kati yakamunoonyeza emyaka 4 essimu yaziggyako naye agenda amugamba office ya president omuvubuka yono musiraamu muvuzi wambi wabiroole amaka ge baagatwala buli kimu baakitwala ekikye
muwe simu yange namugamba akubireko naye abonye tujja kubanoonya office ya president efuuse office ya president efuuse office ya president bannange neze nabagambye nti nja kubakwata mwenna abagowa Buganda First gwoba otuyamba era nze nina okuyamba abantu kubanga nze tewaliwe situuka edda n'omukulembeze mugambe bwaba office zatonzeewo zibeere mu public abantu bamanye naki kye zikola nti office eno eriwa nti eri ku KCCA president alina okuvaayo abuulira abantu bw'abeera nga waliwo Brigadier General Moses Lukyamuzinga nti yewe ttaka Land Matters mu State House balungi ensonga z'ettaka zinoonyaamu ziba zaaki abuulire balungi omulimu gwakola batalina amugobe bugobi bwoba olina lusoke nti yewe buli bwebuzi anti-corruption ate Nakalema ate gyaba waaki manyeko omutuufu kati ate Nakalema ye akwasaganya ba investors obutabba ba investor naye era byonna naye kati kino ekyaba investor nakyo bandikigase ewa lusoke ba investor baba bazze muno bennyini be babaleeta ne babatwalayo ne bababba Antu bano office ya president ene ekizibu kinene no president ya office agifuule public tugimanye weziri tumanye n'abavaayo oli ajja kweyanjulire nti nze Martin Kimbo wa office ya president osanga butamani ajja kugamba akola mu office ya president eyewa mu nsonga ki nti muwabuzi wa president mu nsonga za ghetto kyokka ate abawabuzi wa president abali official betumanyi balugunda tetubalaba yeeno ne Petikamya muwabuzi wa president yafuuse kase muwabuzi ne tetubalaba yeeno mu ebyo tebasobola kubanga bali bamanyi we bakoma kubanga president naye akulonda amanyi nti bw'aba akuwadde office ova wano okoma wano kati gwe balungi bamutonderawo ka office jjajja amuwe buwi kasaala abezeewo mwana wa mulwanyi omanyi abatera kuba abaana babalwanyi baawe yafiira mu lutale ye Rwanda ate twali tulwanyeko ne Rwanda mu lutalo lwa 9 tomanyi nti abalwanyisa gavumenti y'e Rwanda bangi bava wano gundi yagenda n'abantu bangi wano kati ne baawe mwe yali kati baawe akomawo eno balungi akomawo eno agabba wange yafiira mu gavumenti y'e Rwanda yafiira mu kulwana biki sijala kulabirira baana abaana bange tebasoma biki yajja amukola ki yatukira wa Genosale mbu Genosale gwe ugamba jajja noonya w'omuteeka n'amuteeka kati afuuse ekizibu kati bano abantu batuuza mu kaofiisi kaawo amala n'abatwala mu kooti ate wababba bubbi ababbi kati mu ofiisi ye mulimu omwami bamuyita Safari John oye buloka we yagenda amukolera save ku mataka ge bagenda babba yamuleetera ddiiru nti kati waliwo okubba egindi kati gwe bw'ogenda mu ofiisi ye ng'akubuuza ettaka ly'okayani yaliko eka mmeka 50 ng'asindikayo omusajja otuwaako mmeka imba waako 5 kati olwo eryo bagenda dikubbako lyonna kati asindika musajja we lwaki oba baddeko tono ye wali kiba kyakiguumaaza kati wasindika oyo musajja we ng'agenda ku ttaka ng'akola save nga jamugawe eriri wasava abalungi amugagenda olifuneko ekyapa manyago ekiri fake nga bagenda balina bakwatagana omulandisi nga bafuna ekyapa kati ng'ono buloka w'abalungi nga yeefula nanyini ttaka akaayana naawe ng'olo balungi ajja kugula awundi atuuze mbwe enjuyi ng'ettaka agenda okuvaako ng'aliwadde oli omufere we mwe mukaayana tuwazikawo n'abantu baffe wano we basere bajjajjaffe wano we tukulidde mwe muli bayaayi mwe bafere ate gwe sebo walifuna otya nze nagula ettaka alina okumugundi kubamanyiza ofuna data ya famire eyo yonna balungi mufere bw'atyo nnyo wa bbaluwa naye kakati oyo ofiisi y'abalungi eba ekola ki ng'ate tuna ne Minisita Sam Mayanja Minisita ettaka waali waliwo ettaka Sam Mayanja lyagendako ekyankwanzi nazzaako abantu abaali bagobeddwa ku ttaka balungi n'amugamba nze ngenda bagobe bewaziza kale amaanyi ga minisita neyo no ofiisi duty n'amugamba togeza n'olinnya era balungi n'atyayo naye kati balungi okuba natandika omukuba ku media kati yata ku bigere era juzi namulabako esemba bule yagamba bana nze sikyali kubya ttaka kubanga bafere bakozeseza ofiisi yange ne bavumaganya nze yennyini yaleeta abafere muki n'omuyambi we yennyini bano benjogera Safari John ne Kakwenzire Davis bali mu ofiisi y'abalungi mu basinzire okubba abantu naye nga be baleetera balungi ddiiru ye yazikolako bw'owaaba omusango nga balungi awandiikira kooti oba y'ekibogo oba y'emasaka nga fayiro bagiyita nga bagiteeka ewa DPP eyefudde
Esegeza wa amaanyi alina amaanyi mangi munda omwo. Ati nkugambye kati akolegana n'abafere. Jukira ye ebbaluwa zawandika nkugambye ziba za state ki? Kyobola bagambye oyo bagambye je mu office ya president ye. Okusinzira ku edit paper bawabuza president zibeera zaki? Alenga office ya president okina musanga kwokero kugonde ku Kingdom Kampala. Kati ebyo tibabimanya abantu. Ebyo gwobi manyi sebona. Aza taiza kumfereve. Baba tebabimanya. Ayi ya zonyiza akaito nyisi lawe ntukawo ne edit paper langi manya nti eno ya muwabuzi eno ya state house. Kaneza uje mwaba ku TikTok ngamanya agonjola nsonga. Nze ngandoza munange. Era ze mbade manyi nti mbasire mutomera. Andi omanyire kankubuli. Omuntu wagamba nti akola ku nsonga. Gusoko mugendi eri waji wali okozeko n'ogigusa. Wakulaga ye mungo lyokomanya ndi azikola nekati ne president Museveni naye nyini yakola ebintu no kontanya abantu no batomeza kati uyu balungi ogwo mulimo yagumwera mu nkukutu ba minister tebamanya kati badi vaiza nawo betaaga jaja obamanye nti abawadde kana naye no koyanjulira mu chamani go bawolirwako bani ne ba follow figure beyisa badi vaiza bakusasira kale ku minister nono mwabuza bayanja bali mukuzina mu campaign baragendo bayonga nabo badi vaiza advisor balina omulamwa yensonga lwaki ogambye nti balugunda teboogera tebalina budde bwebyo naawe Anze bali bamanya abatuufu teboogera tebalina budde bamanyi tebasobola kubaako kibawabula Lugunda bukyanga ava ku bwa minister sidanga kumulabako wantu una naye ate ya advisor ku nsonga baza namulabako ke munyonyi eyo president yamusindika oba yali oba era abagenze mu workshop ng'amutumye era ddala ng'amutumye nadduli mwabuza president ku nsonga za Buganda naye wamulagwawo omulaba ng'agenda wogana era naye ali eyetaka entoga aziriko tanyigula mutoke mu kulwanira ettaka era ebintu byonna n'abimanyi so kati ebintu ebyo tubikwase gwe oba tubikwase Kyagulanyi ate Kyagulanyi gambye omu ku babbi b'ettaka ate kati mumukwasa anti yagamba nze president wa Buganda ssebo anti kati fesubi yetukwina muliri bwe titi nti gwogenda funa omukisa okusinkana ani president Museveni omukulembeze gwanga songa zino zonna kale abantu abasinze okukosebwa naddala musanya kino obubi bw'ettaka kituufu mu bitundu bino ebya Buganda actually ebintu bibiri amagye agakubya abantu ku nnyanja emiggo okubatta so okubula naye okubattira ddala akyalako juzi eyo ku mwalo gw'Ebunjaka eyo guli mu Buwama Town Council abantu ne bagamba nti amagye gatta abantu ne gabasiba ku mayinja ne gabakasuka mu nnyanja mufunze basiba kati ejinnyanja gye libeera ezito nti limukkirize empaka wansi muleme munoonye omulambo gubabule kati ensonga bbiri ekyo n'ettaka naye nekyo ekyo ekyennyanja ekyo nayo kirimu omuvuyo nti balina be bakkiriza bavube balina be balemesa balina be bawambako ebyennyanja simanya ennuuni waliwo nannyini nnuuni abantu ne bawambako obutimba ne babuuza obutimba obwo butuuka butya wano bwe bazuula nti ennuuni ya bbeeyi ne batandika okukwata abavubi abazivuba abavuba ennyanja kati ennuuni zaabwe era olaba emmoloka y'omukyalina ng'efulumayo ku mwalo n'ennuuni naye gwe fulumyayo eyiyo olabe kibooko tusibula abantu bufulumya kavaani k'ennuuni so ensonga za Buganda nnyingi naye ngami ettaka toliriiko nnyo ebyobulamu mu Buganda biserebye nnyo tetulina malwaliro gamala Buganda nga region yesinga population ennene mu region zonna eza Uganda naye terina malwaliro gamala teri kintu kyannuma kulaba nti mu malwaliro mu mukono mukyalimu eddwaliro nga mulwanira katanda ono olumala ozaala gwe vaako dawali wansi ku seminti nono akazaalireko gwe lukusima waliwo omwana juzi yayogera ku Museveni nga waliwo eddwaliro eriri Mukono ere center 4 liri opposite n'ekikubo ekigenda ku UCU University y'Emukono nayo liri wa eryo ndimaye eryo nalyo yembeera yemu eriri mu tawuni bulungi nnyo kati nzo lyenjogera ko gali yali muze nkyadde mu malwaliro mangi kati olwata gali eri mu byalo enama kati omuvubuka bwe yagamba ko president Museveni nti owewanisa abanja gamba mukwata oyo mwana alimba ati abawuziba obunyama bonoonye ne gavumenti kyokka ati n'amala n'azunzayo amagulu n'agendayo n'akizula ng'omwana kyagedde kituufu kati nga teyamukwata agamba omwana tubagamba kati nagenda n'enkyala eBuvumeni disitulikiti y'eBuvuma erina ebizinga 5 mu 4 mu bina naye birina eddwaliro eri liri ku center 4
erya district naye eddwaliro terina gwanika omuntu bw'afa ku katanda kwafudde bamujjako bujja ne bamuteeka wano wansi balyako omulwadde omulala bana abaze okujjanjaba ne batula n'omufu nga n'abali abakabira mufu waabwe nabo batudda ne bali abali mu kuwa omulwadde waabwe akatunda bamuwa bamuwa n'ono ali wano omufu bwe yajjuli eddwaliro baliyita Buvuma Health Center ekizinga Buvuma Buvuma district eyina ebizinga 8 mu ebi manya 5 mu ebi mu bina ne Kalangala yennyini ku bizinga 8 mu ebina byeyina naye yina eddwaliro limu nga okugenda ku kizinga kino okudda ku kirala weetagisaawo eryato oyina omulwadde obalayo ebizinga 5 mu bina kati obanga bafiireeyo babivaako kati obanga agwabeera ku kizinga ekya5 mwenya ng'olina okuleeta omulwadde omala wiiki mmeka bali mu ddwaliro bw'otinnya eryato lino ye entambula eryeta mukuba bwato bwankasi nnyo bwato bwankasi nalabako Juzi Katumba bana ng'atongoza akadyeri sibula abantu naye twogera bye bituufu baddaage twogera bituufu naye yedde oli mu kusiibula bantu naye President Museveni wano mu Kampala tumufunye tutya obutabeera mu babbi bano abagenda okutegawo busako mufuna mu Buganda nze President wa Buganda First nkwataganye n'Attorney General Kiriwa Kiwanuka era nga yakulembera Buganda nze munnamawulire wa Buganda First nasi yakwetuma Delegates Conference ayina kutuula n'empisa ubeere bulungi ekansonsubuga wetubadde naye ng'ekituufu kyo kiri nti akampeyinizi rabeyo gye muli agamba atya Dr. Senjobe wa Biva Organic tukutumiddeko nnyo mukwano gwange wandudde n'okumulaba omaze ebbanga ki mpezeza emyezi 2 nga simulaba ojja mulaba naye ngenda kati ndowooza mulabe kubanga tugenda mu biseera bizibu Dr. Senjobe wetulaga si wangu weetaaga facilitation weetaaga okukebeeramu okujjanjaba omukago bankubye omukago gwalagala sabbiiti ewedde bagunkubidde ekyaliwo jalaawo baaba wabadde atookola nabadde mulaala awo yansangirizaawo ekyaliwo jjala ng'Kyagulanyi ayitawo ne bakuba maaso n'emabega. Dr. Senjobe akunoonyeeko tusobole okubanga muwaya. Dr. Senjobe mwenna abalina obulwadde mugende ewali Emmenga ali wano opposite Biva, ali wano opposite Masengere. Wali ekizimbe kinene bakiyita Biva House, Biva Organic. Okiraba kiri ku langi za kiragala, kirimu endabiramu za kiragala. Gwe no ine endwadde y'essukaali, pressure, ania, tensolite, simanyi mambuluga, simanyi ebintu ntobite ekiwanga, olwala ssenyiga tawoona n'ebiringa omwana waffe buli kaseera ekintu kyalimira mu kiwanga agendayo ajja kuwa eddagala osobola okubanga ate owona ate owonere nno ddala ne bano nayinako TB naawona naye wasigaza obulumi ku kifuba kitegeeza wasigaza zibayita after effects ng'olutalo lw'e Nagasaki. Kanyinaze yakutumidde aliwa Namubiru atutomumanyi Namubiru owa Dream Restaurant Wandegea ludda okulyawo naye ndowooza leero yawe emandi ekyaggulo nali awo kyaggulo ate kati tuli mu sitwaga ate kati odde eka ku Friday ya bya kyaggulo olina okubanga bya kyaggulo ku Dream Restaurant Wandegea awo bankube okubya mpeze ka delivery nako basobola bakukuba bagendewo bali awo kulya na Equity Bank oba wali nga wakasala mu bitaala ng'odda Wandegea kazimbe kana kaji kasole molo oba polisi ye Wandegea kwe kasaba taxi esale bitala ng'ogiga maaso awo gurenga okumaga magabo nojja kulaba Dream waliwo gundi waliwo ka ATM ka Centenary okayitako bwoti ng'oyingira waliwo oba ne ka bakery k'emigaati oba otuuse then ewe beekubuzaabuziza kati ku katale ku kizimbe kya katale aga amakubo abiri agakutwala bigati era nawo weeri ate ye eri maaso n'emabega bw'ogiyita eno otuuka bw'oyita eri otuuka so mugenda awo beekubuzaabuziza yimirira ku Equity Bank otunule waggulu ogenda kulengera abantu nga bali mu kusika bifi nina mukwano gwange Mayembe ali ye wa Kiseka ye ali musipeya ye Mayembe yali musipeya yagambye nti abantu bano bagenda mu byalo yagambye tokkiriza abantu okugenda mu byalo mu Christmas na motoka nga zirina ebyuma ebifu anti abantu bavuganye emmotoka ne bagenda mu byalo anti kamu famire yonna naye nga akakono keesalirire kagenda kutuuka abantu n'obakuba ekigwo n'otuukayo nga breakfast zagwakodda Wakiseka ku kizimbe kibayita Mukama ebintu atunda oligina abantu Wakiseka ebintu bye Wakiseka abantu ekigamba abantu baptisange Wakiseka eyo era nga nange nagendayo lumu ngamba nagenda ko Wakiseka nene kintu kinali noonya banguza kyange kyennyini
oli yayetola bwati najjako naye kati mayembe byatunda birungi ebyamayembe birungi kuba mayembe ebintu byabijja bimu abijja Japan ebyo mu nsi ezenjawulo jasobola ebintu Japan so ali asinga kutunda Toyota yali mu motoka za Toyota mwabali mu campaign tokiza motoka kubukayo kakono motoka katayi n'obukono bw'omulembe amataala amalungi zo brake pads zitezigwa ko simu ebintu ojja kuzizaako ziri original ebintu ntubebitezo ziwiru cap azirina wiru zenyini azirina n'ebintu ebiringe rimu ez'omulembe rimu enungi nnyo azirina ate nga ngumu nali simanyi rimu za bbeeyi rimu ziri $3 nali manyido rimu ya bei naye sport rimu waliwo ayita sport rimu ezo z'omulembe kati ezo ez'emmotoka ezammwe naye kati yafeeza zaffe za mu nnimiro nawe si bagenda kuwa naye alikuwa ekizimbe bakita SK19 I mean shop number SK19 ku kizimbe kibayita Mukama Mall awo ewa Kiseka Mukama Plaza ewa Kiseka ye Mayembe kati wano wabweru wabeerawo ba broker oluto oyagala ki anko baddu oyagala ki bwe mugamba nonya Mayembe